Chikumi katonyeze tano, chikumi muka katonyeze munana, nechenda muka katonyeze mukaga. Buke de Fama Radio Embotikizi. Ronald Seuti Konvana Kasongola, tuse na tetu venga tuwa ya mkulika ujutambuli. Deviginze vitia, mwibale kunonya sente vanangi. Tulindi ya mbalira ya gwanga. Ila tugenda kuwa tutambulirao kutwaliza wamu kunsongezo nga tuzi kubaganya kebirozo mpola. Teka zona manyichuwede waliye kolo chindabyeko ku ntambula weni tambula mwami Kananura umugezi wa polisi yebiduka agifulumizao nga balaga nti engude zimuzijja kubanga ate munange zigalwa ende babalaga n'endala zinabanga azikirizibwa abantu kubanga mozi yitamu nenga zinatuka wao njalo bayisayisamu kuyibaddewo olunaku olwaleero nkyagezaako kuwuliza kavule kubanga lero ekibiina kya National Unity Platform kituuziza tabamiruka waakyo naye nga agavayo gabadde gandaga nti onawe Kyagulanyi Ssentamu akomyewo nga president w'ekibiina ekyo Honorable Joel Ssenyonyi, leader of opposition, akomyewo ng'omwogezi ono mwami Lewis Lubongoya naye akomyewo ng'assaabanyisa w'ekibiina mpozi genkyalindo okukakasa bangambye nti chairman Nyanzi alabika ye ekifo kyabaddemu ekya Ssaabakunzi akivuddemu kati agenda kuba muwandiisi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga zagenda okuba nga akwasaganya mu kibiina kino bakirondeddemu omuntu omulala so nkyalindako abasasi baffe gye bali ekavulaawo we babimpeera nja kuba ngenda mu maaso n'obatemyako banywanyi ensonga zonna tuzitegere nga bezitambula wali okuva mu tabamiruka ow'ekibiina kya National Unity Platform agenda mu maaso wali ku kitebe kyabwe ekavule kakati eyo nga nvuddeyo babaka ba palamenti bagala gavumenti ekomyewo ekiteeso ekitunulidde okulungamya enkosa y'enguudo eri abagwa b'ebidduka mu palamenti baddemu babyekenneenye nga baga nti engasi gye basasuza abantu mbubo tebagiyisangako kati mukimanyi ndowooza kuva lwakuna lwakutaanaawo abasirikale b'oku nguudo abo batandika okukwasisa enkola eno eya automated express penalty system mugita EPS naye muganda miranga myerere miranga myera abantu buli omwaka agabane tukoze tutya sente nga bakuba kanji so bwe bitu bitambudde ludde ne tulinze abaka wabanaddadi kubencha manyi bagenda kujja babanjuide budget baddeyo katulinda tuli banakomoruza bajjo kuleta ensonga eyo ku floor ya parliament ministry ebyobulamu evuddeyo nako lero netangaza kwibadde bongesebwa nti ate COVID-19 yazemu okubalukawo mu ggwanga ne baganedda era Dr. Charles Olala olubirabye naga nti yesu bitufu nakambya bifananyi byadda ne bu video bali mukomyawo nesi bitufu ebyo ne gamba nti kali Katonda yebali afunagira tukola ki tusako ku kikowe President Museveni lera sibye bunyolo yagenze kwetaba ku mikolo gy'empango gye myaka 31 ng'omukama wa bunyolo gafa busa Solomon Igulu nga yakulembera abantu erudde era nga emikolo gino gibadde wali mu lubirirwe Kaluziika mu district ya Hoima ensonga zonna nga bezibadde erudde eyo ogenda kuba ozifuna bulungi nnyo mugawano na wali kakati njalo bategeeza nti nayisa abagenyi babiri naye bonna tewali n'omu yatuuse naye siyinza kulemererwa era ngenda gyekolera nga namwe ate mwoyo muli eyinza okugaana tekisoboka tugenda gyekolera programu ya leero abagenyi bonna sibalabako nayise Dr. Olume Bayiga omubaka wa Buyikwe South musajja wa Democratic Party era yavuganyako ne ku wa president mukulu Luka bwakabaddeyo wiiki eri embalala naye esimu ze teziriko kati sina bwe nsobola kubanga manya kimutuseeko gezezaako okumunonyako nga esimu teyita mwajala kumanya oba ali mukubajja naye Dr. Olume esimu ye teriiko so bwe mba temuwulidde temugaa nti ate ombaka yabuliddewa nange sinna mulaba wanaba atuuse ng'esimu eweddeko omuliro njagenda maaso n'okuba nga tuwayamu Honorable Michael Timuzigu njogeddeko naye nga nsijja mu studio wano kati nangamba ali ku parliament naye asimbula ku parliament abadde n'ebimukutte agambye kasimbula gye wanansangira bwe tujja okutandikira omulama gwa leero tugenda kwatunuulira biki ebiri mu mbalirira ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja egenda okusomwa olunaku olw'enkya bwe tugenda okuba nga tutambulira kati nja babuuza mu biki mwali agadde bateekemu nga maze obubira bino kubanga embalirira eno bingi bye bateeseteese okuba nga bakola ki gavumenti byeteeseteese okuba nga ekola ku era ng'ezitowa obuwumbi 7,12,000 zinsimbi eziri omwo kakati ku zino URA ebagisuubira nti ejja kuba etukuŋŋanyizaayo $3.7 mukitegedde banange
bwe bumbye emitwalo 3.7 embasi erabidde ndowooza ze zigenda ova mu mmwe ze bagenda okuba nga bakola ki nga bakuŋŋaanyamu naye nga gavumenti erina ebintu ebyenjawulo byekoze ndabyeko wano kati mulimu ssente zateereddwamu gavumenti gegamba nti eteekateeka ensimbi tiriyoni emu n'obutuntundu buna ze ziteereddwa mu bajeti eyo okubanga zikola kusasula amabanja getwewola wano mu Uganda naye zino zirinyeeko bannange omwaka guli okusooka bali bagambye nti zibeera obuwumbi 2 so kati bazongeddeko ne ziyingira kasirivu kamu n'obuwumbi 4 so tusuubira nti ebintu bijja kutambula bulungiko kati waliwo ensimbi obusirivu 10 zigenda kubanga zituyambako omusasula amabanja nti mumanyi twewola n'ebweru w'eggwanga twewola n'ebweruga so ezo zigenda kuba zituyambako erudda awo naye kati gwe munnayuganda mumanyi olina byowaliagadde naawe okubanga byogerwako byoga nti bakwatewaawo kakati waliwo ebintu bino ebibayamba nga mmwe tugeze ebyobujjanjabi ebyenjigiriza ebyobulamu obwe bityo bataddemu tiriyoni 11 n'obutuntundu 4 kyemuyita human capital development manyi kati budget yakyukamu tebakyagisomanga lwe bagisomeranga edda biseera biringa baga nti ebyobulamu minisitule y'obulamu toziwadde bweziti minisitule y'ebyenjigiriza nedda kati kasawula gabaga nti human capital development ng'omanyawo ebyo byonna bikoze ki byonna bikwatiddwako awo so ensonga ezo zigenda kuba zitambulira kakati mulimu n'ensimbi ddala ezinkutteko enyo ezo ensimbi ez'okwongera okulaba ntwongera kulaakulanya ebyobulimi makolero bataddemu tiriyoni emu n'obutuntundu 8 ze batadde erudda awo kati mulimu ensimbi ez'okulaakulanya ebitundu okulaba nti buli kitundu kivaako wekiri okubanga kyeyongerako ate ku mutendera omulala awo bataddewo tiriyoni emu n'obutuntundu 6 mulimu ensimbi ez'okulaakulanya ebibuga nga eno bataddemu tiriyoni emu oyinza ogakasekamu n'ekitundu okulaba nti twongerako okulaakulanya ebibuga byaffe awamu n'amayumba agali mu bitundu ebyo zensimbi ze bataddemu kati ensonga y'ebugagga eby'omuttaka mukimanyi tulina amafuta eri ebunyolo getulina okuba nga tuyijukula omukulu yali wano wiiki ewedde mwami Ssempo nga abanyonyola kati gavumenti nabo tegasuuliridde etaddemu kasirivu kamu tiriyoni emu za kuyambako nti tukola ku nsonga ezaki ez'ebyobugagga eby'omuttaka parliament ndaba bagiwadde tiriyoni emu naye tujja kwongera okulaba baddala zinaabeeramu zokka ezenkya kuba manyi parliament naye egenda kuba erina emirimu mingi nnyo so tuyinze kulaba ebintu ebitambula naye waliwo ebintu ebinkutteko kati nga ebintu omuli ebimuyita ebyokola ebintu ebyenjawulo manufacturing obataddemu obuwumbi 311 n'obutuntundu 8 ebyobulambuzi mukimanyi nammwe bituleetera akasente era president mwamuwira bali ayogerako eri eggwanga sabiti ewedde yagamba nti twetagala babyongeramu amaanyi ebyokwenda kati biri bulungi abantu bajje bakole ki abantu bagende maaso n'okulambula wano mu Uganda so president naga nti twetaaga akasente kagenda awo kakati ku byenda byeko ebitonotono byetulinze ekyokakasa naye byenda byeko biwandiika ebya parliament biraga nti ebyobulambuzi biteereddwamu obuwumbi 427 n'obutuntundu 6 okulaba ntwongera okukola ki twongera okubikulaakulanya kati ensonga z'okukuuma obutonde bw'ensi enkyukakyuka mu mbeera y'obudde awo gavumenti etaddewo obuwumbi 364 n'obutuntundu 9 ensonga eno eya tekinologiya kiyite digital transformation mukimanyi nti ensi ekula enkya n'eggulo kitegeeza tulina naffe okukola ki okutambula n'omulimu kati gavumenti tegayaliridde waawo etaddewo obuwumbi 381 okulaba nti gwe munnayuganda ensonga zongera okuba nga zitambulira ddala bulungi nnyo so awo nawo gavumenti etaddewo ensimbi obuwumbi 381 zizigenda okuba nga zituyambako awo mu nsonga ya digital transformation kakati ensonga ya obuyiiya kyemuyita innovation ne tekinologiya gavumenti awo etaddewo obuwumbi 388 n'obutundu 2 gavumenti zetadde erudda awo mukitegedde so awo bwentyo wensobola obatemera mu budget nga bwetyo byenina ebitonotono bwetyo bweyimiridde mukirize nga bwe mbategeeza nti fonabo Michael Timuzigo antegeeza nti abadde ku parliament naye nga akozesa okuba nti atwegattako era mukama w'amaanyi amaze okuba nga atwegattako mukirize abalamuseeko aye tugende mu maaso n'okutematema ensonga zino ez'embalira sasa okulabawo nalibo omanyi nti badde bakummanja abantu bakubula bangambye nti ng'abadde abuze olabye fulaya nembagaalira alaga agenda kulabikako mwami Sebutiko n'abawuliriza mu nsonyiwe olw'okuba kati waliwo emirimu gye mbadde nkwataganya olw'okuba nga bw'okimanyi bw'oba ogenda kuwumula naawe obeera nga ayina embaga
olwokuba oba tomanyi kiki kyogenda okusanga eyo era nembaga oba tomanyi egenda kufaanana etya abagenyi bagenda kujja bameka wegamba oluusi mba omuntu oba weetaaga obudde okutegeka so mu nsonyi abawuliriza nadde mu kutegeka mukimanyi bulungi ngenda kuwumula mwaka ogujja May ngenda kuwumulako Katonda yamanyi gyagenda okundiployinga ate buli omu akimanyi bulungi nti omugenyi omulungi yamanyi wadde ewaabwe so naye nzize okubeera nga njogerako gye muli amanya nga bulijjo omugamanyi Timuzigu Michael Kamusha nva Kajara County ate abantu be Kajara kati gye bali bali mu campaigninga ekitegeeza nti akalulu kagenda mu maaso ate teri buzibu teri kulwana teri avuma munne batandise okubeera nga banoonya akalulu ate tusuubira nti ekintu ekyo bwe kinaabanga kiwedde Kajara ejja kubanga eri ku level endala omanyi nti obudde butuuka omuntu nakuwa chance jangu osobola okukola byesaakola naawe osobola obikola olwokuba talents tubeera ne talents ebitone ebyanjawulo era nsaba mwenna abali mu kalulu ka NRM abagenda okuvuganya mu primaries mubeere n'ebigambo ebituufu olwokuba oyogera ekigambo n'omala emyezi ebiri n'oddamu n'okiwulira ku butambi notandika okwebuuza naye yali nze nayogera kino kwegamba twogere ebigambo nga birungi ebisobola okubeera nga NRM bituleka nga tuli pate era nga tuli baluganda kitegeeza nti bwe tuba tuvudde mu primaries tusigala n'omutima ogw'okubeera nga tuwagira pate n'okuwagira bannaffe abanaba bayiseemu ate n'okulaba nti eggwanga lyaffe Uganda tuli kulembera bulungi tweyanza nnyo naye wali ku fisakade nojja ne tuwa ya munate olunaku olwaleero mbadde nsaba osembezeeyo entebe yo osembere wano abantu bayo nga bakulaba bulungi tuwaye mu bulungi awo kati ayo ensonga zigenda kuba zitambulira ddala okwaku nnyo ddala kati onalebo wonsangidde osanze entematema mu mbalirire eno ng'abantu mbabuulira ebintu nga bwe biyimiridde bajeti eno ezitowa obumbye 7,200 n'obutundu 367 nenjagala ntandikirawo nkubuuze zino sente tusobola okubeezaawo bajeti eno nga sente zirabikanga ennyingi mwatandikiriza mpola nga mugirinyisa omwaka oguwedde guno gwe tutambuza kati neeno nayo yiyo era naye yeyingidde obumu tunagisobola ogitambuza nga bannayuganda nze njagala abawuliriza mubeere nga okutya kwammwe kuvuddewo olw'ensonga si gwe mulundi ogusooka nga tuteeka budget waggulu nnyo ate omwaka ne gugwa ne tutandika omulala kakati Ministry of Finance yetegeka budget eno akulembera Ministry of Finance aba president ye Minister of Finance ye Minister of Finance omutuufu ennyo yadde tuyina akola ministry olwokuba president asobola kubeera ku ministry buli kaseera ayina emirimu mingi ayina gwateekayo lwaki president abeera minister wa finance ye nanyinimu kwegamba yakulira buli kimu kyonna eggwanga bwe lifuna ebizibu era tubuuza president kati mu byesente ayina okubeera ng'ateekayo amaaso nnyo nebya security ngateekayo amaaso kyova olaba ne mu bya security president yabeera commander in chief okulaba nti security weeri ebyensimbi bitambula bulungi era yonna abaabeerayo kate sigamba nti mu bya security nti ate yeekolera obwa chief of defense forces naye ateekayo abalala neteekayo ne ba minister wa defense nowa security kakati president ne minister wa finance n'abakozi ba finance bategeka budget eno ne bagireetera parliament ne tutunula ebintu byonna bye baali baagala okukola olw'okuba bye balina okupulaninga eno ministry bagiyita ministry of finance planning and economic development ekitegeeza ye planning ani ateekateekera eggwanga ye president ng'akulembera ministry eyo babireeta ate twali tetulina bigana olwokuba omuntu bw'ategeka
gwomuwabula buwabuzi n'ogamba nezino sente onaazifuna of course naffe tuba tubabuuza ebibuuzo olw'abantu abatuwa akalulu waliwo amabanja gavumenti gebadde nago arias waliwo okukola enguudo waliwo okukola amasanyalaze n'ebintu ebirala byonna kwegamba ffe tubeera mu positioni naye nga si nyangu twagala ebintu babituwe ate tulaba sente tebazirina kati naba ate ne bavaayo ne bajja ne budgeti eya 72 trillion trillion 72 kakati bwe bagireeta ne balaga ntugenda kola kino nga bwe tubadde tubibasabye nga tubwe olw'okuba ffe tusaba ebintu abantu baffe bye baagala naye tetulina n'omulimu omulala okubulira gavumenti nti kino ekimukola si kituufu kati awo tuli mu makati trillioni 72 bwe bazireeta mu palamenti ekibuuzo kyaffe kyasooka kyali nti mugenda zijjawa nga tubuuza minisita ate answers tesobola kubula minisita yasoma economics answers azifuna naye ngo ebiseera ebingi tezibeera rio olw'okuba kaakati 72 bwogerageranya omwaka ogw'ensimbi guno gwe tulimu 2024 25 mu makati g'omwaka twali tusooza sente trillioni 15 n'obutundu 2 ekitegeeza nti wetunamalira omwaka tujja kubanga tumaze okusolooza sente roughly trillioni 3 n'obutundu 4 tetujja tuyinza obutasusa trillioni 35 ekitegeeza nti bajeti yaffe bw'oba olaba 72 zetugenda okuŋŋaanya nga URA ezikuŋŋaanyiza ejja kuŋŋaanyako almost half yesente zetwetaaga naye wano target mwagiwadde 37 tugiwadde 37 olw'okuba ku luno erirayikira okusolooza 3 kati target naye kino yadde esusisa target naye mu kususa target tulina okwebuuza yakozesa magezi ki osendeza okuba nti zisuka mwali basuubira okuba nti baziwajja olwokuba oyinza okusanga nga waliwo bizinesi kati ezakuloozingaddewo zimaze okugalawo olwa strategies zebakozesa nakyo URA nekitunulamu naye kati bwe tubateeka ku tageti eya 37 eyo tageti teba waggulu nnyo kusinziira performance ya URA gyeraze mu mwaka guno gw'ensimbi naye tulina okwebuuza esente ezibadde bazifuna batya olw'okuba kati abantu abasolooza emisolo abangi tebakolangako bizinesi kati mugamba genda osolooza omusolo nga tomuyambyeko kumubuulira nti osingana ekizibu bwekiti komawo tusobole okwogera ayinza okusolooza omusolo ye nahitinga tageti ye naye ngaegwanga economy egenda kolapusinga next year kati awo tulina okubabeera kumpi naddala President Museveni ne baminisita balina okubabeera kumpi olw'okuba bano abantu abasoma ebitabo abali technical ebiseera ebingi tebafuna time yakutambula kugenda mu basuubuzi kugenda wande bamanye embeera babeera mu ofiisi nga bakola ebintu byabwe ebiri technical ffe political people ffe tulina okujja ne tubabuulira ndi naye munnange we mwakwata luli mwalekawo ebisago omuntu ayinza obutaddangulu nesobola okubeera nga tukola ki naye kati bw'olaba target eyo trillioni 37 ate nga budgeti tugenda kosa trillioni 72 ate nga esente nyingi tugenda kusasula amabanja ate n'endala tugenda kuborrowinga nyingi kiba kitegeeza nti eyo bizinesi gye tutambuza yagwa nze nakolako bizinesi tosobola kubeera nga share capital eri mu company ziri trillioni 4 gwe no borrowing ate trillioni endala 4 kiba kitegeeza nti ne assets zo ne bwe bazitwala tojja kusasula olw'okuba bazivaluinga eza trillioni 4 bajja zivaluingira ku trillioni 3 naye olw'okuba gavumenti yo tekola nga private businesses tusigalawo olw'okuba oborrowinga oluusi ne batusonyiwa amabanja bwebityo ate bw'oba omaze okuborrowinga sigamba nti olina okusasula next year
mpozi nekira tusuubire sente za oil okujja nezibeera nga zitutaasa bumwaka ogujja wera nabahandise era si teeka nti omwaka ogujja tubeere nga tutandise omanyi projections bwe bazikola ne bagamba next year tuyinza okutandika bwe ng'omunansi bwe totunula next year tunula emyaka 3 egigenda mu maaso olw'okuba muntu aba akoze forecast eyo akola forecast naye ng'oluusi takubuulira biki ebizibu ebisobola okujja mu maaso ate n'ekirala waliwo omuntu lw'osanga forecast ng'agikoze naye nga ali political akola serivisi bya bufuzi yes olw'okuba kati oyinza okusanyusa abantu n'obawa hope era ffe mu byobufuzi ekintu ekyokuwa abantu hope si kibi olw'okuba abantu oyinza okutaasa eggwanga n'olitaasa akavuyo ng'obawadde hope era nsuubira ne muggulu tebajja kubeera nga bavunaana abo abaawa abantu baabwe essuubi olw'okuba oyinza obbawa essuubi nti next year gajja amafuta gajja ate ne gajja naye oba nowagamba next year naye nofuna ebizibu notatuukiriza era olina okuddayo neweetonda abantu ne bagumiikiriza n'okolaki bwe tufuna amafuta tuyinza okuva mu buzibu bw'amabanja naye trillioni 7.2 amazima gali nti era buli omu akimanyi bulungi mu palamenti abagamba ekintu ekyo mukikoze technically okwetaaga nti mubeere nga funda 3% eya waggulu nnyo gye sente ze musobola okukozesa nga temuyise mu palamenti olw'okuba etteeka erya finance bwe lyogera bayinza okukozesa 3 trillion nga tebakomyewo mu palamenti bayinza okufuna obwetaavu bw'essente obakozesa essente nga tebakomyewo kusaba lukusa mu palamenti naye nga tesukka 3% of the entire budget kakati awo baziteeka ku 7.2 baba beewadde opportunity okubeera nga bakozesa essente nyingi nga tebayise mu palamenti ekitegeeza nti bayinza okuinvestinga mu bintu byabwe emitima gyabwe gye gyagala nga palamenti tekitegedde era abadde bakikola essente zetwagamba waliwo ebintu bye tusazaamu ne tugamba no these are not our priorities tusobole tukole kino tukole kino kale olaba nti tubalemesezza kati ne bagenda mu Ministry of Finance ne bajjayo biri bye twali tusazeeko ne babiyingizaamu ne babikolera mu 3% eyo ate kati budget bweba eri ku trillion 7.2 3% ebe yeeyongeddemu naye bwe ziba ziri trillion 3.45 zetutera okukozesa ng'eggwanga tetutera kugenda waggulu wa 45 trillion tutera kubeera mu trillion 45 era bwe bagamba nti katukole budget ya million 45 oba 5 3% eri eba ekendedde era twakitegeera nnyo abalitekeniko kye batukola naye kati President yalina okuvaayo n'agamba naye buno bubbi olw'okuba ye Minister of Finance bw'aba takyogedde era kisigala bwe kityo era nze nsuubira nti President bw'abanga takitegeera yandikitegedde ate bw'aba akitegeera naye n'abeera ng'atwekwekamu n'atwala 3% nga nyingi alina okukyusa enkola olw'okuba eyo 3% bwe bazongeramu ne bateeka mu bintu byabwe badde baagala baba baagala biri ebyokuliiramu ssente byaba basonsekamu mu budget ne tujjamu era president bw'abanga yadde takiteekako maanyi kyetaaga akiteekeko amaanyi olw'okuba kati ssente ezo ne bwe bazibba waliwo abatabitegeera omubbi wa ssente ne bw'ozibba tezibeera na mugaso naye abangi bo tebanababitegeera obitegeera ng'omazeemu emyaka nga 2 ng'oli mubbi olumibbi olanga tebakukubye n'ofa otandika okulaba ng'ebintu byo tebikola ki tebitambula mu maaso naye trillion 7.2 si ze ssente ze tugenda okukozesa omwaka guno tetusobola kuzikozesa ssente ezo era n'ozifuna tetusobola zifuna naye nga ekyo ekifaananyi bakiteekako olwa plan eyo si kutebereza kwokka nabo babeera ne kapulaani kaabwe munda eyo naye tukimanyi tujja kukozesa trillions eziri wansi wa 5 tweyanza nnyo nalebo kanzi obulango buno nkomewo tweyongereye kuba nkyalina ebibuuzo byange wano abanywanyi abatugoberera bali nnyo bebalire ddala
mbalaba kwe muri live ku TikTok. Muhammad Ali ogamba oti obadde ombuzeeko munywanyi wawe bali kubanga otegaseko. Deus Kimenyi wabali kubanga ko oli mwena muri mu Abu Dhabi. Nathaniel Namungomitiana agamye ati hono lyo byanyonyodde nga biraga ebintu si byangu naye katusabe mwina kusabira ddala ebintu si byangu nakama wabulidde mazima. Segujja Bashida Silva wabali kubanga ko oli Matete Sembabulo agamye ati mutumbudde bandabire abeSembabule. Sebaga Richard Echana Mukaka wabali kubanga sebo nawe ko oli oliza Sunday Kakinda wabali kubanga koli nawe nkulenge dao. Eva Spark wabali kubanga koli okuvao kata. Nathan agamye nti amabanja agohe tusobola gavunuka kubanga buli mwaka budget erinnya nga ate sente zetulina ntono kasawo obuzibu mu butegedde bulungi sebo ebite bigenda kubonyabonya ebintu bijja kwangugira okumulungula. Tukukubira omuziki Fansomola Bukedde Fama Embutikizi. Uchawuliza programu Gobansonga ku 10.5 Bukedde Fama Embutikizi. Kwachali programu Gobansonga ku Bukedde Fama Radio Embutikizi. Tuchawayamu ku nsonga ezenjawulo tukwata kumba. Njagala kuwayo na timu zigone ekizo kimu kyokka bayaka zonsigala ziringa 3 kona lebo tunulira budget eno yonna nga bweri okonye ku kyokwewola. Batulaze nti sente za agameze gendo zetadde wera ezikolagana ku byokwewola ziwera zuwera ddala waliwo ezigenda okukola ku mabanja agawano mu ggwanga ziri 1.4 trillion. Zinono zaali nnyo okuva ku buwumbi 2 ze basobola okuteekamu luli mu budget kabakandiko gikola. Waliwo trillion 10 era za kuyamba kusula mabanja. Banaye kasente kawira kakati nenjagala nkubuuze awo tusobola kukola tutya okulaba nti twerwanako ku bbanja kuba itabika ebbanja lye tulina wano wetewola mu Uganda dene nnyo nti kati ojja kwesanga nti gavumenti weewola naffe abantu balujo wetwewola kakati sagala tunenye nnyo gavumenti. Nze jenva mu Kajara County ntunga mu district era nejova enakasongola kati badde bakungula mwanye niyo omanyi mu Christmas sente ze bagenda okulya bajja kulya za mwanyi sizino ze bamaze okutuza ezaguno gwe batunze ezo omwanyi ezikyali mu nnimiro ezana bakubala mu kusooka bali balya sente ze mwanyi nga emwanyi zitandise okubala niye kati balya sente ze mwanyi nga tezina bakubala meaning ekitegeeza nti enkola gye tulina mu maka okulya amabanja ne tulya kwegamba mu ngeri eyo n'olya looni nga zisuse era ne gavumenti kyekola. Omanyi lwaki bakola bwe batyo? Bonna bava waffe bava kwegamba amaka ge bavaamu ge tuvaamu effenna families ezo mwe tuwova eyo culture ey'okulya amabanja si ya government yoka. Fenna batwalo Joseph. Fenna twetadde mu kintu ky'amabanja. Fenna twewola. Ekireetedde Uganda n'ebeera eggwanga ery'amabanja ye culture gye twabuildinga. Tetwagala kuspendinga below our means. Twetaaga tubeere nga tulaga abantu nti tulina sente ate nga tetulina. Era n'embaga ze tukola ogenda n'okola embaga n'olaba omuntu ng'akoze embaga tadde miliyoni 2. Nene n'omubuuza business ye mulimu sente meka nti mulimu miliyoni 2. Oyagala ogende buli lumbe lwowulidde nabootamanyi oyagala ogenda obaziika ate nga tolina politician eyo banfulumya ku fundraising ente gye bagula miliyoni 3 ku Lufura oyagala ogigule miliyoni 15 ate n'ennyumba gy'obeeramu nga teyina na curtains. Eyo culture si ya government yokka yeffe ffenna ng'abana Uganda. Sooka tunwe mu budget yo gy'okoze olabe oba ogenda kuspendinga budget yo nga bweri. Tutuuka ekiseera nga school fees tetulina ate nga sente zetuspendinze zisukka nnyo ezo ze batwagalako ku school fees. Kati bwe tugenda ku government siwulirangako nga minisita agambye nti temumpa motoka temumpa lidika buli omu abyagala abo abapoliisi abamukuuma ate nga talina kyabbye buli omu yeetaaga lanki
olwokuba tojja kutuula wadi nga minister oba nga member wa parliament n'olya enkoko ate bodyguard n'omugamba ali akawunga n'ebijanjalo ate ku restaurant akawunga n'ebijanjalo oba biseera singa mu barracks olwokuba kati bw'ogamba nti ali okusenteze tajja zisobola mu barracks yali afumba kawunga ke n'ebijanjalo eba nfulumya number 1 twagala minister ne MP babeere nga buli mukolo webali ate ne twerabira nti avuza amafuta ga miliyoni 2 okutuuka ku mukolo okuva gyava okujja ku mukolo awo kati sente ezo lowooza ziba zaani ziba zange Michael ziba za John ziba za Mary abo bonna sente zaabwe nziguza amafuta nengavuga nengenda kulumbe nesikwata na kusanduko nengo tuse nenga ntusi just nentuka ko ne bankube ebifananyi nebifananyi olusi ne batabikuba ne beerabira nti amafuta ago gava Saudi Arabia tusasula mu dola omusolo gwaffe esente zaffe zigenda Saudi Arabia ebiseera ebiwedde mbadde Germany naye omusajja omu yangambye nti akakodyo ka Africa okubeera ng'ekulaakulana kwe kulekeraawo okutwala esente zaffe okuzinvestinga mu Europe ate nga wano tuyinza okuzinvestingawo nangamba nti Nigeria sente za Nigeria ziri mu Europe singa bazizaayo mu Africa ziyinza okudevelopinga Africa yonna neerabika bulungi kati ekigambo ekyokubeera nga tuddiibuuda kyekigenda otulemesa sente zetwetaaga mwami Ssebitiko kulwaninga eggwanga zirenga trillion 3 buli mwaka zitumala jukira nti research yakolebwa gundi office ya IGG ng'ekwatagana ne company emu okuva Germany emyaka ng'etaano ene egiwedde basanga nga government eluzinga 20 trillion mu babbi besente za government ekitegeeza kati URN bwebanga epulaninga kusolooza 37 bwe tuwagigiwa target ya 37 kuno bagiwadde 37 jukira nti abiri ababbi ba Uganda bajja kubbako ne tusigaza mmeka 17 zezija okukola emirimu zezigenda okukola emirimu ekitegeeza bwe tuba tulina trillion ago 3 nga tetuzibbye enguudo tuzikola amalwayo netugakola netubeera nga tuli ku standard omuna Uganda gyasiima olwokuba lwaki agenda ogisiima tagenda ko Hong Kong tagenda ko China wale waba tagenda ko USA wale waba tagenda ngako Europe kwegamba ne balaba nga waliwo enkulaakulana tetwetaaga sente ezo zonna naye bannange nga tubbye kali onalivo mu dakiika emu yokka wa seconds tuve wano kubanga n'obulango bwa dakiika 5 njagala okuba tugende abawuliriza bonna bateeseza bulungi olw'ekigambo naddala ekyokuspendinga esente nyingi mu bakozi ba gavumenti nga twagala bangi era President Museveni lumu nayogerako naye ku nsonga ey'okubeera nga tufuna transformation nemugamba nti abantu tebalina byakukola tebamanyi amakolero bagatandika batya ate Uganda Industrial Research Institute yateekebwawo okubeera ng'eyigiriza abantu amakolero eyigiriza okufumba okupakinga amata migaati juice nekomaawo naye mugamba ekyo kijja kuleetera eggwanga okudda okusigala emabega era kye boogera abantu bano abanoonya emirimu mu gavumenti abo abangi deputy RDCs bameka members of parliament gye tuli oluusi twandibadde tulina ebintu ebisingawo obulungi bye tusobola okukola ne tubeera naffe oluusi nga abantu baddukira eyo kati gavumenti kyerina okukola ekulaba nti ekola omulimu munene okubeera nga encouraging abantu okujoininga investments naddala okubeera nga efuna technology nga bwebadde egiyisa mu Uganda Industrial Research Institute era president akyogera mu kokasi yakiwandiika ndowooza kijja kutuuka walala nekiyamba kino ekyokugamba nti tuwongere omusolo gugende waggulu kwaba abatono ababadde mu business kijja bba discouraging olw'okuba bagenda business okufuna amagoba kale tebakyafuna amagoba kale babakolamu ki tax to GDP ratio ino okubeera wansiko naye ne encouraging abantu ne bayingira bangi buli omu n'asasulako omusolo butonotono naye ffe gavumenti ne tufuna omusolo mungi gavumenti bweba efunye abamakolero bangi commercial farmers business people era basigala bakozesa enguudo zezimu bakusigala bakozesa amalwaliro gegamu bannange nsembayo nga mbabuulira
nti bw'owulira nti abantu bali esente za gavumenti toba joininga olw'okuba ebyabwe binaatera okutuuka omuntu bwabba esente za gavumenti naye tumubala ng'omubbi eyabba enkoko ekiseera kye gijja kutuuka n'aswala n'amaka ge gonna ne gaswala n'abaana bonna nabo b'eŋŋanda togenda naye nti olw'okuba omulabi aguze emmotoka nnungi togenda yo muleka bbe bw'oba nga tosobola tulina kyamukola naye tobba sente za gavumenti olw'okuba muno yazibbye tweyanzanya puliza tutambudde akawungeza akairo nze Ronald Sebuti Konvana Kasona badde ne Honorable Michael Timuzi Mukamugisha okuva Kajala eri mu disitulikiti y'Entungamu yatugambye yetakomawo ekintu akitadde era teyagiye mpapula kuvuganya mu kamyufu ka NRM Dr. Olume Bayiga tumusubira tusobodde kubanga tumufuna simanyi kimutuuseeko mbere bulungi mweraba eyo yebadde program mugoba nsonga tulindirire omulundi ogujja ku 10:5 ne 10:8 Bukedde Famma Embutikisi. Ebirowoozo byonna ebiweebwa n'okwogerwa ku mpooza za Bukedde Famma si byayo wadde abagiddukanya wabula abateesa n'abawuliriza bakubirizibwa okukozesa okusalawo kwabwe mu kuteesa ku nsonga ez'enjawulo n'olw'ensonga eyo be bavunaanyizibwa ku bye baba boogedde.